bw'aba yadduse kimugwana kuba nti Ronald Mayinja bw'aba yatasobola kutuula wansi na kutegeera gavumenti eno olw'obusiru obw'obusente obungi obwawamu bwe baali babimuteze oyo gw'ogambye yamutomeza kiba kitegeeza simanyi nti oba okutegeera kuba kwa myaka emeka oba kiki that's why nagamba luli negamba muganda wange amagezi kintu kirala bw'oba tewazaalibwa nago tewazaalibwa naki nago olwakubanga tuyina embeera eyeekaka n'okulowooza nti tutegeera nnyo asobola okuba nga yawa abavubuka emitwalo 3 plus emirimu emitwalo 3 kintu kinene nnyo mukama wange kubanga emitwalo 3 naye mwenyini akyogera twale baleke tusiriwaza omanyi bo bamanyidde ddala nti akageri ke bali basiru fenna bamanyi nti tuli basiru okitegeera omanyi ebintu tasobola kulowooza omungi atulaba yalina gyosiza okulaba tukwaniriza nnyo olwaleero Rwanda Boy UG ako tuli kwe tusinzira okuba nga tutematema ensonga zino the watchdog ya program ate nga twasazeewo okuba nga tubawa ekyenjawulo tuli ne Dr. Kalunda omusajja amutunuulizi wa nsonga ate nate asazeewo okuba nga twongera okulambula abiki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Dokita, obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Ogamba otya mukulwanzi? Ndi bulungi nnyo. Abantu beeyongedde okwagala. Beeyongera okunjagala. Waliwo mbale gyatubayisemu wano speed waliwo omukyala bamuyita Namara Peace waliwo ne Harriet kwe bali bangi babeerako waliwo Joseph Angel waliwo ne Bunihizi Margaret then waliwo ne Birungi Sebuliba ensi eyongedde okwagala Akabibi Hassin then Jean then Kisashi Agnes n'abalala bangi nnyo Nalima Rose Sophia Nalunkuma waliwo omukyala omulala bamuyita yangambye ya Hajat Aisha asinzira side ze Oman eyo yangambye doctor anambulira bulungi ensonga ngwekola bulungi osirike abantu basiimye emirimu asookola obulungi osirika busirika ebisigadde abasinga nga bakyala kiki oli musajja abakyala nnyo babakyala akageri ke bali bannakazadde baggwanga batuweererawo nnyo era be batandikirwako ebintu byonna abasajja nabyemu babiri bokka abasajja nabo bajja kujja bajja tegeera ensonga wawe nga 10+ abasajja mulimu babiri nkutegeera naye abasajja kya bulijjo obeere mu kujjanjaba amalwaliro abasajja tebatendinga okujjawo nga waliwo nnyo ensonga bajja kujja balinde oba si kyekyo bazigoberera bagoberera ensonga ne bamanya nti omusajja kyayogedde kituufu bandi abba abasajja bakolebwa kuteeka mu nkola kati kyakabawuliriza ne bamanya wawe kiki ekiddako essebo naye nga tuteebwamu ssente Hajat Kalodongo nagamba gendayo akulombojere edduwa obulamu buno buleke nga butambulira ddala bulungi nnyo naye nga tubeera wano ku Vox Lounge emachi ayina nkulabye awe tuli kwe tusinzira okuba nga atuswa ekyenjawulo na buli kimu ekitambula mu kkoweero Hajat Kalode namba kweri awo akugamba nti genda yakulombojere edduwa obulamu abubeere nga butambulira ddala bulungi Dr. tandikirewo Ronald Mayinja ava mu ggwanga after ebigambo ne byogerwa nti abadde n'amabanja yes yali yayikamu ku vivi mu mbeera y'akasente then waliwo ne yamutembeeya okakananga amutomezza yamutembeeya n'amutwala mu NRM nga ebyogerwa n'ebirala ebigwa mu kkoweero ng'omutunulizi w'ensonga ebyogeddwa Mayinja yagambye nti yadduse mu ggwanga yagenze bweru Bungereza actually kulaba ku famire ye then he will be coming back naye ng'ennyumba abali awo okumpi baneiba betwayogeddeko bo bagamba yagirentinze because yasooka n'agirentingako then kati eventually yagirentingidde ddala era n'agenda tekikyasooka Uganda yaganye kino kitegeeza ki kati ekyo kyekitegeeza kiri kimu nti waliwo olunaku lwe nagamba negamba nti lino eggwanga litandise okulya abaana baalyo oba lyatandika okweriira abaana baalyo kakati kyensobola okugamba oba bonabona obubonero buzze bukola ki bweraga naye ekisinga okuneewuunyisa be bantu abasiru ekika kino okitegeera nze nkuze empuliriza ennyimba za Ronald Mayinja era kwenkulidde hiti yazikuba ezimu ndina mu primary naye kyensobola okugamba kikino nti Ronald Mayinja bw'aba yatasobola kutuula wansi na kutegeera gavumenti eno olw'obusiru obw'obusente obungi obwawamu bwe baali babimuteze oyo gw'ogambye yamutomeza kiba kitegeeza simanyi nti oba okutegeera kuba kwa myaka emeka oba kiswayi president wa FDC oba yali president wa FDC Dr. Kiza Besigye nali muwuliriza n'agamba naye kituufu kyo kikwasa kino ensonyi naye kankyogere abasiru
tukkirize nti mu ggwanga temusobola kubula abasiru enamba yaabwe nnene nnyo abagazi batini bambi ng'olaba kimuswaza okwogera ng'omuntu alabirwako abantu naye ng'ate alina okukikola ki okukyogera nti ekituufu kiri nti tukkirize eggwanga lino mujjudde abantu abasiru otegeera kuba kakati Ronald Mayinja okoze ebintu ebyo byonna oyimbidde eggwanga oyinspirinze abantu tewaliiwo kisobola kuba nga kyenkanankanira ddala nga tukitadde ku mmeeza ogwo omulimu omulungi gwe yali akoze era gwe mwennyininyini gwe wali ombuuza nti gundi papa Misa Ssemakula akikoze bano basobola okikola kabeere kabonero akakulaga nti tebasobola kikola tebakyali ku ground omulimu gwonna bagwonoona kakati tebakyalina kye basobola kukola tebakyalina kye bagamba ggwanga olw'ensonga nti baddira ebintu byabwe bye bayezimbira ne batamanya values na biki ebisobola okuzikola okuzikuuma nti baali bantu era baganda baabwe kati ate ne babavaamu ku ssaawa esembayo nga tebalina na kintu kiriawo kye basobola bamatiza so kyensobola okugamba Ronald Mayinja bw'aba yadduse adduke abeerereyo ddala namulabye nga yeekaza n'agamba nti sinadduka kati omusajja teyadduse yandi tugambye eki talina kyajja tugamba kuba n'ekirala akimanyi bulungi ne bwakitugamba tetujja fiiringa solo ekiyinza omuyamba tujja kuseka busesi tujja kujjayo negundi n'endongo tukube okitegeera ffe tetuli ku bantu beebuza amagezi ng'abo gwe n'okula ng'onnyonnyola omuntu eggwanga balitunze ate yali alitunda n'akuyita n'akugamba jangu ate kugamba akuwe ne ku mugabo era bono naabo be batutunze abo bonaabo be batukoze be batutunze so mu mbeera eyo oyo gundi Ronald Mayinja nga ye mu bwa Ronald Mayinja ezo ze zimu ku nsonga eziyinza okubeera nga bw'aba yadduse kimugwana kubanga ekimutwala ebimu ku bimutwala abantu abatamanyi yalina hotel ye which yafunamu awo ku mabanja ng'omuntu yenna buli omu bamubanja then n'alabika nga yagenda agezeeko kubanga akasente katuuka ne kaba nga tekakyajja bulungi so eyamuzigira oba buloka yamukubira buloka namugamba president asooka okubaako engeri gyakutaasaamu but eventually bwe yagendayo ne bamukaka okubanga withdrawinga aside erijjukira twali tugenda biseera bye mu kalulu then bwe yamala yalina omukolo gwali gwa nankabirwa bapangisiza golden band wabula abalala bonna bakola ki bakijeemye ne bagamba tugenda basiba ate ebiseera ebyo jjukira yali ava mu golden bwaddamu wavaamu waddamu ate ng'ayagala akasente ne bakamutera ne bagamba bw'ogenda n'oyimba eno ekintu kino ogenda kuba ate kati gwe kikoze eki ekintu kyo kigusiza tebajja kukola tebajja kusiba so eventually bwe yayimbayo ka video ne katambula nnyo era ne bigira ne principal wasooka okulinnya munagamba ono omusajja atakyaliwe waffe so ne bamufungula so we bate bamufungula then eventually agenda okudda eri nga tekikyasoboka kasente ne katuuka ne kamwebwa n'emmoloka wejjira obwejjukira eyo mpenkoni wejjira then n'ennyumba baali bagitwala n'omukyala yali anoba ebiseera ebyo so omusajja watu abadde mu kusomoza okwenjawulo kyensobola okugamba oba kyensobola okwongera ku nsonga eyo Mayinja ono bamuwaako n'owambasada wa Swege National Water and Sewage Corporation era kigamba akasente yali akafuna naye nga katinitini okusinziira ku ze yali afuna kirekawo abana abalala the likes of full figure Catherine Kusasira because I think naye ye situation mwali I was told that ojjukira last year nga akaabira najuzi enyumba ya mweganyi na ulideti ya mweganyi tugenda kutuukawo naawo kibalekawa for starters nga tunabagenda kibalekawa for wound for armed mu luzungu wetu yo proverb eri mu luzungu nti for wound for armed ndigai yakaba ebintu ebyo byonna anti that's why newunyanya abantu abo emitwe gyabwe ate nga abantu bakulu ekimala si bavubuka nga ffe nti oli asobola to break mailinga natukozesa kyakola kyayagala kati I'm still wondering bakula bukuzi oba sintegeera waliwo ekintu ekibasumbwa olw'ensonga nti oli n'owulira nga akaaba ate era n'owulira omulala nga naye asonza embere oli n'owulira nga bamukoze bwe bati ate nobo balina kye bafiirwa kubanga nti oli kyabakwetaaza oli kyabakwetaaza yeeyo gundi exposure gy'olina eri abantu ate exposure eyo ogikoledde mwaka ogutali gumu ate otaddemu
kakati ekituufu kirindi Ronald Mayinja bwabanga ebimu ku byamukozesa eyo U-turn byebizibu ebyo byamuliko Ronald Mayinja toyinza kungamba nti yali akozesa ende ezo zonna nga tazze tafuna kusoomoozebwa kusinga n'okwo balina okuba nga balina bwe bayita Ronald Mayinja ebifaananyi bye byasookera ddala bakulaga nti nga yali awo nga mukovu alinga oluba olubi musiwuufu muzibu bajjukire nga Katonda yabajja mu mbeera eyo bagumenga emmeeme zaabwe basobole okumanya nti buli kintu kyonna kyonna kisobola kati mu biseera ebyo ndoza okusoomoozebwa engeri gyakuyitangamu yalina abanne bano bamisaaki baani bagezaako kubanga babikkirira embeera eyo so kati bw'atuuka wano n'abanga asaze kudda eno jjukira abamu tebabikkirizaamu ebyobufuzi then abalala ne bakola ki ne bagana okusalira yinga ne basirika so ndowooza in there awo yakolera ensobi ezo ze tulowooza nti yes buli omu asookira naam kakati ensonga eri emu gy'alina okuma Ronald Mayinja ye agenze ebibyo byebyo gundi kyobolaba twabadde juzi wiki ewedde bwe twabadde ku interview ya federation naye nkugala ekyo ekibiina gwerindako gavumenti eno kyesinga okubeera ng'ekulembeza mu nsonga zino eyonoona divide and rule ate buli muntu ayine obudde bwe bwemukola ki bwemwetaaga olw'ensonga gavumenti bweremera ennyo mu bukulembeze ekyo kye bayita dikiteeta Katonda kyekyo ekintu kyennyininyini ekifaananyi mwakola ki mwalabikira kubanga Katonda ayima eri n'agamba ono mwetaaga oli azaalibwe ono tazaalibwa kati ne dikiteeta bwatyo bwatuuka n'abakola ki n'abalaba n'amanya kati ani alina following n'amanya nti kati ani akola bwati ne bwati ne bwati mu nfuni ey'abantu bataano bensobola okukozesa eri abantu baki bano naye kisinga okwewuunyisa nti bino byonna mbyogera wano ng'abamu bansinga obukulu naye kisinga okwewuunyisa nti era ojja laba oli ng'asitudde engalabye ku kintu kyekiki kyekimu n'ebyobugagga bye byatuyanidde byonna ekituufu bakkirize ndi ssente ya mukulu Museveni tesobola kukumatiza olw'ensonga nabo bennyininyini bannanyiniyo yabalema okubakola ki okubamatiza era si bamativu that's why ndi buli kaseera bali mu kulwana okusigalawo ekirala mujjukire ekintu kimu babanga babayita nti muyina ensonga lwaki babakola ki babayita era abalina ensonga lwaki akulengedde n'akusiima n'agamba manyi jangu tukole olw'ensonga nti abaamaze okulaba nti gwakuweekwatako ayitawo teweefuula nnyo darling nti olw'okubanga akuyisa essogo osinga so kiki amalala ge gabaleetedde ebigo okitegeera kati eyo federation waliwo omusiru gwendabyawo ku media ng'agamba Museveni muwozi mugezi omulaba atandise otegeera ebizibu by'abayimbi mumanye ekintu kimu nti abantu bano bo bayiga ekintu kimu bayiga bakozesa olw'ensonga nti bajja kukwata obudde buno industry abagambe mwagala ki copyright law eyite mu budde buno bwemala okuyita mu budde buno eyitewo emyaka 2 ng'akalulu kamaze okuggwa kiddeyo kubanga ekituufu kirindi olaba muyina ssente ne muzimbako obwo bukalina bwe muyina ate bwe banateekawo copyright law mugenda kuba na ssente meka ani yagamba nti ayaga ofuga eggwanga eggagga bwe lityo ng'ate ye mwennyininyini alemedde ku buyinza n'ekirala mudiringe n'abantu nga mubamanyi bulungi oli yajja ku ntebe bw'ajja ku ntebe yali tamanyiddwa era akalulu bwakamumma gundi amawulire bwegatwegakola Museveni bwe bakamumma neyenyigawo ne balwana ne bakola bye bakoze ne bajja kakati gwe bwoseka ng'ogamba nti kangende nze nja kukola bwe ndi nze nsiimibwe ekituufu kiri nti agenda kukuumirawo ng'akukozesa bw'anaamala okukozesa akusuule amala aleeta omuntu omuki era omulala agenda ofiitinga mu kituli ekyo mu budde obwo bwennyininyini olw'ensonga nti ye si waakuvaako kati kyalina okweyamba alina okubbulukukirayo mu myoyo gyammwe oba mu bibiri gyammwe ku nsonga ezimu oba ki oba endala era tebiyiga bino byonna kati mbisomesa era tebiyiga kusaasira era tebye bimu kati presidential advisor kusaasira tutandikire ku kantu waliwo ensonga enkulu gye yayogerako yawa abavubuka emitwalo 3+ emirimu can anyone have that guts okubanga nti anoonya ne president omuntu gwe twogerako abadde akaaba ennyumba ye bagitwala almost teweza na kawumbi ngayagala president amuyambe omuntu gwe twogerako
abadde nga akabambu tasiimiddwa president era ali bubi nnyo amabanja agagenda mukola kimwetuza asobola okuba nga yawa abavubuka emitwalo 3 plus emirimu kyejo emitwalo 3 kintu kinene nnyo mukama wange kubanga emitwalo 3 naye mwenyini akyogera twale baleke tusiriwaza omanyi bo bamanyidde ddala nti akageri ke bali basiru fenna bamanyi nti tuli basiru ebintu tasobola kulowooza kusukka ndowooza ye olw'obutumbavu obumujjudde ate ekisinga okunuma n'ebimu ku byandeeta okwogera kwe kukoowa okuwulira abasiru nga bekabuka be boogera ate ne baweoba ne layiki ne basinzibwa businzibwa kakati ye emitwalo 3 egy'abantu ogimanyi emitwalo 3 abantu 100 emitwalo 100 emitwalo 3 alina company alina factory alina edduuka ly'ebizigo ogambye edduuka ngambye factory kubanga ezo company ezigaba ebintu bwebito factory y'ebizigo liri luddawa kakati ate ogambye nti yalina eri enateete imanyi ya Samona Kasawuli yalina naye edduuka factory y'ebizigo yabaki ekizibu kyabo from that day one natandika okunnyonnyola nagamba nti DJ Mike ekimukwasa sente aziteeke mu kivu obwongo bwe bumugamba nti bwakikola bwatyo n'akuŋŋaanya abantu biki ne bwe biba biganyi bajja kulaba influence na biki balina ebintu bwe babitagetinga bwe bimala okugaana ng'obwongo bumuzaawa eri atandika okukulumira ki gavumenti olw'ebibalo bye biki ebibi gavumenti bwe beekuwadde sente eno tegeera kkiriza gaana nti gavumenti bwe beekuwadde sente kwata sente za gavumenti zeekuwadde wekyusa obulamu bwoggwe ng'omuntu newogenda okuwangalya kuba eno tosuubirayo sente mu bantu gwe twala erinnya lyo twala entuuyo zo z'otuuyanya ez'obuvubuka mu maaso ga President Museveni akuwe sente totawaana kulyetingawo bizinesi oyagala kuba bwona alowooza ogende oddeyo konkone ajja kuba amaze okukozesa nti kafakitole nakatandika ajja kuba amaze okukola ki okukozesa kwata sente nga ggwe omuntu ogenda obeeko n'ekintu kyokola kati ensobi abo abasiru gye bakola ki gye bayitamu era gye bagenda mu maaso ne bakola muyiga omuntu namutya musobola okuwangaala naye ekyennyanja bwe kyamanyira nti kiwangalira mu mazzi era kyayiga na butya bwe kisobola okuwangaalawo n'ebyennyanja binewaki ebiki ebirala bwe tukkiriza nti Museveni afuga eggwanga aliremeddeko n'aliremerako buli kaseera yeeronda ekyo ne tukikkiriza tulina okumanya engeri ki gye tusobola okuwangaala ne mukulu ki Museveni bw'oba osazeewo n'omusisinkana musisinkane ku lulwo bw'omala omusisinkana ku lulwo bw'amala okuwa sente manya sente ezo bw'olina ozikola ki okuzikozesa okwewala okuduŋŋaŋŋala ng'ate tewakyali akusaasira yamugamba wacha ekyo ekiwala kigagga kasokendere ngene bana kakati olaba oli sente ze yamuwa akimanyi bulungi nti sente ezo zimumala buki bumazi kigambibwa abantu gakusaasira bali bafuna n'akasente akebyo ebifo ebyaba kati ezo gundi pennies ezo ze bafuna kati lwaki aba akola ki anjala kubuuza presidential advisor nga bwe yeeyita okuba nga taxasinga omuntu gwa advisinga nga bw'agamba nti n'okutuukawo kigambibwa bamukubira bukubizi kibuloko oli n'amugamba president agenda kubira Masaka jangu oyitewo abantu bano bino ebintu bye bakola bino ebintu byonna olaba ize kamu ize go kyolina okusooka okukola ki okutegeera nti bwe babukufuna kipale in such a way tokibadde nako ne bakwanointinga ne bakwapointinga kkiriza gaana nti oli aba talina wakuteeka oba wakiseera ekyo kati be ekizibu bwe bakiyingiramu nti eke nafunye kano kakadi ka State House kafuuka ekintu ekirala bebyo n'omusiru kulufiga okitegeera kakati bo be bafunayo ako kakadi kagundi bafuneyoko kakaalaawo ensaako kati wano ow'omuganda oba omumaze ayinza n'otunda ewaabwe wonna omuganda abenga ajabuzi wayagalira obwongo bwe ayinza okuba baganda banne bonono n'abatta ku street muwe muswaza President Museveni nga ye yeevulidde ddala nti ye yasoose okuba ne President Museveni example z'abalala zonna ne zitamukolera bazze bakola ki bawangaala naye kati omuganda yenna nga bwe nalaba junior wano watamala emirundi
oyagenda n'akwata wa minisitule w'obuweereza byanguudo n'awandiikayo kabundi wakati n'awandiikayo n'agamba otulabye n'endabira ddala ng'alisoma batwala ensonga ng'eryemu kakati ensonga eryemu Bobi Wine ayagala tutegeere ate nekino nga nikibagamba bifo nga sinayogerere gasi omwere kati ngenze polisi nze sina gwe neetaaga kwaba okukwata mu ngalo ate munkwata bubi kakati omuganda kati temunkwata bubi ate temutandika bala n'ajoga abalala olw'okuba yakuwa ddala lyamu ekisooka Bobi Wine ekyakola ngenda kuyisiza mu bufuzi era Bobi Wine kibiina kya byabufuzi ekikiriza okubyako obukulembeze obwalemerako ne balaga ndi bo bebakozeseza amateeka waliwo baminisita ab'empapula abo basomye Bobi Wine ekibiina kye nga basiise era baliwo kye bakola n'okukola ng'era bakola omulimu gwabwe Bobi Wine kati bano bannampa wengwa bali eno bebakuba omudomo bali eno bebasiba abantu ba bulijjo bali eno kugamba bakomeza okuli omulembe gw'amiinyo ogwaliko bano bajjena bataasoma bamaliamu n'abamobilizinga n'abakunga ne bagenda ku nguudo ne babanja eby'amangu bye batakola ekyo kimu kyakubiri Bobi Wine yenga ye akalulu ka Museveni wanoonya Museveni asobola okulya akalulu ayina kati ayina ekirooto ekyo naye kankuzeeko emabega akalulu tukyali mu kalunda Bobi Wine eggwanga lino lyalina abasajja abanene wabanda abasajja waaliwo gundi Kizito Lwanga ne wabaawo ne Sheikh Muzaadi ne wabaawo ne Yona Lwanga ne wabaawo ne Bobi Wine ng'abasajja abo tuba abayinamu essuubi ddene olw'ensonga baali basobola okubeera nga batunga ekyo ebibiina by'abantu okuva mu nsonga ez'enjawulo kati twasiye yali nnyo kwaba abasajja nga tulabira abasajja agamapeesa nga bwe ngasomye n'amalala abantu ababalunda kulwamu amanyitu bano banayogera jukira twajukirako ebigambo byabwe byali tebizika mabega kati bwe baagira abasajja abo ne bafuna omuti obuzibu ne bavanga eggwanga bwe mukimanya nti abantu abo bakolaki bafa kati eggwanga lyabulwa abantu abasobola okwogera ekintu nekikolaki era ne muwoozi oba mu basiraamu oba mu bakwatuliki abaana oba abantu wekati la moment omuntu kasaategeera nti tonjagala ayiga engeri y'okukuzannya abalala naawe omuntu zino engalabi z'abaganda ne bannaabo abalala ajjukira waka basiru bannaabojjukira agamba nti kiki ekinkola n'amalampita influence ya music naye mbamanye engeri esobola okuwangala nawe bw'amaze okulemererwa bw'oba bweneetaaga ssente kuba musajja alina kudda mu music kakati music ejjukira banka y'eggwanga lyange bangi bw'oba towagira David Lutalo oli awagira Fikpa Mike bonna bwe basituka ne bagatta amaanyi basobola okubakola ekintu kye bakola ng'ate music yazaala ki Bobi Wine kakati music wabanga yazaala Bobi Wine ng'omuntu yenna n'omulala Bobi Wine agamba nti mu bwongo bwe nze ndowooza kakati abo bwe baba nga bakyatuswaza bwe bato nga bakwata omukulembeze w'eggwanga mu ngalo naye nga bwe kali kitegeeza batuwe kifaananyi kati kitegeeza ki omusajja atandise okubeera nga yeeyambisa enzizi teyasima nga kwajja amazzi n'anywa n'akkuta n'amukola ki n'amukuba kati bannamadiini bali abaali abamanya bali tebayisikamu maaso enzizi ezimu zaaziba endala omusajja ageeyambisanga bw'akolaki bw'ayagala kakati Bobi Wine awawadde obuzibu nti twasiya abatagiina mu banne kati ate omusajja babagamba nti mujje tukoleyo akakukulu tumanye ebizibu byammwe kitegeeza ki nti bwakugamba Museveni ogenda tandika ogenda mu maaso ge oyogere ebizibu nammwe abali mu kulwana muwoze kino nti ku bizibu byongenda kukolako bitali kuki nkusuubiza mu myaka bwegi tutugenda tutereeza mutandika okumukubira ekikopo nga ye bwe yeekuumira mu ojja kugenda weekoze nti nze sebo nze nakuyirawo omubiri nga wandibadde ogezaako okwogera oba okulwana nga bagamba naye omusajja okuwangala n'omuntu nga tomukola banno bennyininyini be bakufuutegera naggwemu ennyininyini nga kati Bobi Wine musonge kakati ovuddeyo okubeera nga muwoza nti gw'omuyiddewo omubiri naawe okimanyi bulungi bwodda mu nnyumba yo omusajja tewamulonda okubeera ng'anunula yeggwanga okimanyi bulungi akyakiina ate abadde akiinamu famire ya music ovanga ku musajja n'okusookera ddala n'okweyongerayo mu bifo byonna waabisi ne mukazi we n'atalamu ekibiina ekyo kimukola ki bakimutwalako kakati Bobi Wine nze simunenya kukola eyo andi lwakwagala ssente kubanga ahafover naye olw'okwagala ssente is a lie
ojagamba nti babuki bulimba nawe okimanyi senga tugamba nti bano tubakkirize ebintu abanuubo obanga bali abanuubo then bw'oba odiringa nti tubakkirize bagende byabikozese balyeko n'omubibadde omuntu agenda bayigiriza nti omunyigirira bwereere okwewala okutuleega kitegeeza tugenda kubeera n'endowooza z'abantu gino meka mu budde buno bwegwanga nga linoonya naye nga nabo tebakola kitegeeza tekigenda tuyamba so mu nsonga eno mbadde mbagamba nti statement yakoze yabadde tewakalya 100% political baddeyo waka n'ekirala n'ateekako abawadde ebbanga ttono agenda labanga ekisaawe kya music bagikoze eki eweddewo ekyo nkikkiriziganya naye nti newokyogeredde gavumenti tuyabye nnyo mu bintu ebyenjawulo sectors ez'enjawulo wemala okukozesa kyekimu ku ansa bulijjo kadongo kamu bw'abadde ayimba olede yaggwawo ekyatandika kirina ensonga kyayimba eggwanga twagala ndowooza okuyisa omwana emirimu giriwa kirina omwana gwe bw'abakyogerayogeragala kiyiseewo si bigambo okitegeera ate n'ekirala bategeere nti bagamba Museveni musajja nti ekibiina kyo tekirina bulamu bw'oba oyogera tekirina ebintu bwebityo oxygen ajja kiri kusaako mu bambega time banoonyereza bag, ebintu kyetaaga basekeagaye kino ekyana okugenda naye bo tebaswala bajja beerawo gavumenti nti bwema mwampagira nze ne mwasigala ekola ki abo bennyininyini be mwakasaba ne amaanyi balina maki lwaki ne bwoba tobawagidde basigala bakola twalina Museveni mu konferensi y'abaana madini Museveni n'agamba n'ageresa n'agamba era mmwe nze nali mulokole waffe family namwe nakulira naye ekyanjawulo nabo kukkiriza nti emirembe muto omwana wammwe mumale omukola bye mukoze nabuza kati yakireka awo bano abasiru bonna bonna ne basigala awo nga bagayi emirembe gireetebwa mirembe naye tebakitegedde obulokole bugamba awo Dawudi naye nga bobi wine okusinziira ebyo bye bimu ku bimukola ebyo nga Sawulo amaze okulema bannayuganda gy'abalina amawanga gali ataano gali gekikola ekyo jjukira ekyo kyegambye obutalekaawo trust gy'alina mu mmwe mmwe be yasigaza kali Museveni ye awo bwe yasomola eggwanga lino n'afuluma ennyumba n'agamba kabadde basazeewo nfunire bannalwanda bannange eggwanga bategeeza nti abantu bajja kutaamuuka munkola ye mweyalowooza enyangu ey'okulowooza afuna obuki ng'ono ye alinda emirembe munkola ye Katonda asabadeire food naye ate ekyo kyo tujja kigendako oluki omusajja bwatyo bwabawanze biri controversial ne bateekuba mutto omusajja akugambye bw'ati oyagala akuwa eki ekirala akuwadde amagezi akuwadde ssente genda weeyiye okujjako mu kiteebekerekiringa tokuteekayo konsati kwata milioni z'obaana mwemeka ogendewa eri lukoola saidi ewaffe tekijja nakubaayo kabayiseewo sente bano abaana balikubalyeko bakole abagagga baabwe bebamanyi neweeta legendi bulungi nga ne sente olina naye kati ogenda kukwata obwo obukadde ndi okolerera kumulaga influence ekyalimba kuyite nekukaluuka bigaane bwebinaagaana ogenda tandika kutukumundiza kampeyini gyewakoma wetololwa ekibuga mwebale nnyo okutuwa kyembadde mbasaba mwebale mwena abagenda mu maaso ga gavumenti abamu mutandise okubanga otandise okwogerayo banakusa nga nammwe abayambala okugendayo nammwe bwe mutegeera kiki kye mudiiringa nakyo temuyinza kulusiriwaza Museveni akimanyi bulungi nti temumulonda ekyo nange Museveni muwagira naye ekituufu kiri nti ayina enkola ye ey'ebintu ye gye yamanya yabamanstaringa nti bwakwata abamanyifu mugmu abali ab'amaanyi n'abakozesa kye baagala mubeera mubasonga kolaba ne gundi yakyusa olaba ne gundi yakyusa kyaka baamuwadde n'abakuliyetinamu contradiction okuva ne mu bantu bammwe bennyininyini nga kino kye batandise obateekamu nti mujje tutereeze music era owulire engalabi z'abamu batandise ddo kisekendinga nti omwana atandise okutereeza bwe bagambye ebintu ebyo bibadde bagambye nno ssebo dokita addamu okukikuba ekintu ekyo ani order from above atya kakati wulira kino fefe nyininyini nange ndi above okitegeera kati order from above etyo temuddamu kuba music federation bano anti kati bwe baba baagala ekintu bwe kityo batugambe nti lino eggwanga yafuuse North Korea bajjawo ebisimu basobola otufuga bulungi bwe bati okitegeera naye ate n'ekirala ekyo sikiwagira mukulu Museveni kukikola olw'ensonga ate above yani oda esembayo eyinza kubanga eva wa president oyo gwe nakwasa obuyinza
oyo nalina erowooza okubeera nga asirirwalira gyali mu ebyo byonna manya order from above amaanyi yanyo bwalina obutonotono order from above twetaaga ya Museveni okutegeera ate gyemanyi Museveni si musiru bwatyo Museveni akuleka n'olokopya n'obusiru bwo nga ye bwakufuga kati ye yayawula ebyomugaso mu bitali bya mugaso gwe lokopezeeyo kazindaalo kw'emimwa gikulume emimiro gikulume nga ye eri bwakolaki bwafuga Hands Pro Live agemanya gange tuline Dr. Kalunda olunakola leero wetwogerera wano Dr. nga tumaliriza President kyaddaaki etteeka erigaana ebisiyaga libadde ligaaniddwa ebisiyaga bino abantu abasinga bavaayo anaddala ku mukutu ogwo gwa Twitter waliwo bannayuganda bangi abawangalira okukozesa emitala wa Mayanja abemumanyi amu artisi kamenya abamu ati betumanyi kerekere yavaayo naye nakitulaga afande kerekere mumanyi mukyala Becky 256 naye yavaayo analagira ddala nti ye agwa saidizi eyo then ne wano community zaabwe weziri saidizi eyo munyonyo naye koina community gyemanyi wale mikwano gyange bo bagwa saidizi eyo era babanga atwogera ebiseera nga bagamba nedda ekintu kino banditukiriza naffe ne tuba nga twega nga tutambulira mu mbeera bwetti because ffe gye twasalawo nga ffe kino kitegeeza ki etteeka ligaaniddwa president naye aluddewo lisayiniwe ye lwaki aluddewo President Museveni mugezi naye kyamukisa mulungi etteeka lyalikoze eki aliganye kati abaliisiza nti kitegeeza nti ebisiyaga bigobeddwa naye simanyi okulwawo kwali ekibadde kitegeeza ki tebabanga baaliraawa kulirawo otegeeza ki nti article zino ezimu ezirikola munda omanye etteeka libadde ne because yasooka nelibuweebwa then naliza mpala naliza babeeko obuwakati bwe bakola ki batereezaamu kakali okwo kwempita okulaawa oba ebimu ebiruma baabijjeemu nga baatulekeddewo kibbiiru ekyo then bwe baba nga baatulekeddewo kibbiiru ekyo ng'ebiruma baabijjeemu kiba kitegeeza mugezi musajja mugezi ate era nga neruli abadde muki mugezi ekisooka kyensobola okugamba beriba nga liruma naye yamwalula ekoze eki esiridde obuyambi tebugenda kuddamu tuweebwa nga obudde buno obudde this grace period of time gye bakozesezza ne bagula ne bagula nga babadde baliraawa ye kijja kuzaamu amaanyi ekyo Museveni akisobolera ddala kati banaddiini okukiwulira bo bawulirako akantu kamu baba n'abantu ba bulijjo nti liise naye okuligenda munda zino penal code bino biki article biki nga byo tebiwuliddwa ng'era biina walala nnyo we bibaleka so kyensobola okugamba nja kuddamu ndyekeneenye buki bulungi kubanga alisayininze kiro kya leero ddi was it kumacha ga leero ngenda kuddamu etteeka eryo ndyetegereze bulungi naye kyensuubira nti alina okubeera nga either yaliraaye bw'aba nga yakifulumiza nga yamaze okukwatagana ne president wa Russia gwe bayita Vladimir Putin olw'ensonga nti kati akageri ensi keri mu kukyusa abakulembeze oba ketuli mu kufuna super power endala kati abamu baddukidde nnyo nno ku ludda lw'Abarasha nti kati juzi nalinda bagundi Putin yayogera n'agamba nti buli ezo zonna galaniza eddagala ze tubadde twasigaza eza COVID-19 muzijjeemu muteekemu ARVs muteekemu eddagala ly'abasiriimu olw'ensonga nti bano ba allies be Abamerika gye bagezaako okukozesa ng'ensonga ey'okubakuba nti tugenda bamma obuyambi bwa siriimu kakati baagala bateekemu eddagala ly'abasiriimu nga livaaki aid ezo zitandika okubeera nga ziviira ddala Russia China kakati Museveni asobola okubeera ng'ekyo bamaze dde okukakasa nti galaniza eddagala biki zimaze okukolebwa nga bano we bayekyangira Abamerika nga bano bagata bugasi kuki because community y'abakkiriza bagamba mwalimu ne Germany bagamba nti tugenda kukola ki tujja kusaba ku buyambi ate obumu ku buyambi bwe baagala osookerako okumanya bali bagwagwa ne badda ne mukati ne bagira kwe kwagala okusala ku buyambi bwa AIDS and of which aunanga enziramu era neŋŋamba AIDS kyakulwanyisa batandise okukola ki okubugundi oba bakiyita batya walono pastor amuwonya ki tetuli ku pastor bye bya pastor biveeko nayo gasiya mwerere
kakati kyembadde kugamba awo President Museveni ebyo ebintu bibiri aba alina okuba nga amaze okubikola. Lwaki nkugambye ebyo? Olw'ensonga kino ekintu tukirabamu ebintu bimeka bibiri nti obuyambi bugenda kukola ki temebwako eryo teeka bwe liba nga likola ki nga liruma. Obuyambi bwe butemebwako kyekiddako alina okubaako ne plan B, contingency plan, nti whereby nti agenda kuddukirawa mu balala bana ba brick. Kakati bw'aba agenda kuddukira mu ba brick it's okay. Naye n'ekirala kiri kimu nti what if bali batandika okuliyetingawo entalo muffe olw'ensonga bajja kulaba bano ng'eggwanga alitutte mu brick ate entalo ezo ezisobola okubeera nga zikola ki nga zibaawo kati nga bw'owulira ekiri e Sudan obutakkanya. So ekyo ekintu kirimu ebintu bimeka bibiri. Ku ebyo ebibiri kuliko Museveni kyapuleyinze cool. Ekirala bw'aba yaliraye it is fine kigenda beerawo awo. N'ekirala tumanyi bulungi nti amateeka gonna mu ggwanga tegakola okuggyako etteeka ly'emmundu gonna tegakola okuggyako nga gavumenti yeyagadde nga tinga bwendi mu kujoogerako negamba otulumiza nnyo ate kati obudde buno tolaba nti byenjogera tebigikuba naye basobola okunzigulwako omusango gwa treason kulya mu nsiruku ate era eteeka ne likola n'embeera eruzira ate era ensi n'ekikkiriza. Wabula kyensobola okugamba nti kye balina okusooka okukola ekyemmanyi Museveni alina okuba ng'akikoze eki ng'akimanyi etteeka lyo terigenda kukola ekyo kimu. Eno eggwanga amateeka tegakola ki okusangibwa ng'obikola guba musango gwa naggomola musango naye tewali musango muntu gwe bagenda kukwata. Ekyo nkulayirire wano mu maaso ga kamera kiri ku likodi kati nkugambye tewaliwo teeka gwe ligenda kukwata ku bisiyaga okuggyako oyo anaaba akoze obubi gavumenti. Ate bayinza n'okugaba Bobi Wine yabiridde omuntu mu kalulu akajja n'ekibonerezo ne bakiseetinga lijja kukwata oyo gwe banaaba baagala okukola ki okukwata naye terijja kukwata buli sifafafa terigenda kukwata. Amateeka tegakola era kyensobola okugamba nti bwe liba nga lifulumye nga liruma abali b'ebisiyaga naye lyabeka teriruma kuba sinnakirabamu muliro wano ku social media n'abasiyazi baleekaana n'abasiyazi bandibadde baleekaanye edda lyabeka terikola ki abasiyazi awo alina okwesiba bbiri omukulu oyo kasaliba nga libaluma alina okwenyiga ennyo mu brick naye ebyo byonna bibayigirize nti omusajja terigenda kuddamu kubeera because kati buli omu tukkiriziganya nti ebyenfuna byaffe biri wansi nnyo bwe tuba nga tusaze kubamu ku batuwa obuyambi tekigenda kwongera tukosa ng'eggwanga mu ddala mu byenfuna. Eggwanga nga lyo kirifuula eggwanga kwe kubeera n'ebyenfuna byayo ebyetongodde era ebiyimiridde. Kakati tubiina kozi kati bali batuwa obuyambi n'okwagala ennyo okusabiriza nakyo si kirungi. Muzaale abaana eggwanga liweeremu abaana essente zikole ekizeyongere mu ggwanga. Kakati kyembadde ngamba kiri kimu nti obwavu bwo bujja kubaawo naye obwavu bubaawo lwa mukulembeze oyo aba abakola ki aba abafuga. Eggwanga liba lyavu ku lw'omukulembeze aba akola ki abaafuga olw'ensonga nti omukulembeze yasalawo sente ze mulina okukozesa mu ggwanga nekiki kyezisobola okukola na butya bwasobola okuyamba kubanga omukulembeze yenna bw'alinnya ku ntebe tumuwa obuyinza tumutwala mu kasenge k'obuyinza akasenge akalimu akamuwa obuyinza nti ezo omuli rules that governs the country rules that governs the country omwo mulimu economy mulimu defense mulimu mateeka mulimu ebintu byonna ebikwata ku ggwanga economy. Kakati whereby nti lwaki twebuuza lwaki bino byonna sectors ezo zonna zonna ziba zimaze okulemererwa zifailings olw'ensonga nti twaddira eggwanga obwesigwa ne tubuteeka mu muntu atali mutuufu okitegeera then bw'obeera ne komando omufu abajaasi be baggwawo nti essente ezo nga economy gy'ogamba nti nfu kitegeeza nti ani gwembeera first okubuuza taate waka okitegeera ye ago ge mazima nti ani gwe wakwasa obuyinza bwekyo kakati era kidda gyali. So kyensobola okugamba nti eggwanga lyo nga tumaliriza liri mikono gya mukulu Museveni yasalawo tube baavu oba tube baki bagagga.
emikisa egisinga obungi yagikola ki before nga tonatandika kunnyonnyola exportation ebifuluma bino ebifuluma bitono era asobola okucreatingawo embeera ng'ebifuluma byebiki byebingi oba n'alinnyisa omutindo gw'abali gwe baba bakola ki baagala okitegeera naye era tukisanga era gavumenti tesuddeeyo ki tetaddeeyo mutima okitegeera so gavumenti bannange gye muli eyo gavumenti esalawo ebintu biki bingi gavumenti esobola okusalawo bw'olabika gavumenti esobola okukola omulembe nga beeyagala bokka be bafaanana nga bo be bakola ki era ne mumaliriza nga muzadde abaana ababafaananira ddala America gavumenti kinene nnyo gavumenti kintu kinene America bebadde kuba super power ebadde erina ekikula ky'abantu kyetembeeta era abaana bazadde abaana okitegeera era buli gavumenti yonna erina obuyinza okuteekawo ekintu gwolowooza lwaki osalawo nga kati ensi yonna eri omulundi gumu mu lunaku era n'ekikola gavumenti kintu kinene gwali eyo ng'owooza nti gavumenti politics yakwatako kubanga politics n'ekyo kyennyini kyoyogedde kikukwatako okitegeera nti gavumenti kintu kinene esobola essaawa eno abantu abali depressed bangi naye era gavumenti yo yennyini emanyi era evunaanyizibwa yebagulira akayaga ke banywa abasinga ati si yekabagulira naye n'ako akasente ebakkiriza bakakwate kubanga ekibaleetera okubeera depressed olwako akasente akatono ngenda nembeera n'emitwalo gyange ebiri nga kuliko ez'ennyumba nga kuliko ku mitwalo ebiri n'ogawo waayi nze kanywewo nve ku nsi sooke ngende ebunaayira musegeera naye it is not all about nti nze naye nkola naye akasente kakoze eki kagambye ate nga abammanja bo bagira ku sipiidi yaki yayiriire n'abo baganda baffe kyekyo nti bwe babatega obukadde 10 ne butuula ku meezi oba obukadde 3 bwe bazirabako bagamba sente ezo mpitirivu naye ne batamanya nti bali abasajja bakusetinga emisolo ne boogenda mu ttooyi musolo ne boogenda okunywa amazzi wali ku luzzi lwe wayeesimira nagwo muki musolo so tumalirize doctor yo kati ku nsonga eyo bwekyo ekintu bwe kirina okukola ki okubeera ekya biru bw'eba eyise nga mbi tujja girabira ku pulezidenti waffe ayinza okuba nga takyaliko biru bw'ebanga eyise nga mbi pulezidenti waffe ayinza okuba agenda ekyo kimu bw'ebanga eyise nga eri awo nga bagiraaye era pulezidenti waffe aba akyaliko bw'ebanga eyise nga mbi aba alina okugenda ennyo mu break nga bwe nawulidde nti ayagala okugenda okulembera okutabaganya mu Ukraine ye kakati ekyo olaba nti ayagala ateekewo embeera eri ejjukirwa ne mutabani we amutusigire wano naye nga bw'ayingira eri mu break bagamba oyo taata we yakola kyamaanyi nnyo mu kugaziya kwa Russia era be baali mukola ki kati ye ali mu kumutegekera mwe olunajja ku ground nga akwata emitwe gyammwe nga mubeeramu nga bawayo sente nga musirika nga mugenda ate muleekaanireyo so kyembadde ngamba mwena kyekyo ge makulu agali mu ekyo ekintu mpuliriza tegeera totategedde kola ki buuza naye ng'eyo embeera mwe tuliko biru bwe n'abambi tujja girabira ku bigenda kukwata ku pulezidenti waffe na butya bali bwe bagenda okorespondinga nakyo naki naye era bwe munaamulaba nga yenyigidde nnyo mu break ng'omanya nti alina okubeera ng'alwanirira kino okusobola okubeera nga kikola ki nga kiwangaala so kyekyo Wanda Boyigi akutubadde kukola nga tutematema ensonga zino Hands Pro Live ankoze ne microphone ku camera please likinga